mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugane maaso no gyegattako nakola ndigadde mbalage taabo ono mulungi nnyo naddala mmwe abaana abawala n'abaana abalenzi naddala ng'olina akasu ketuyita kavubuka taabo ono abajja kuyamba bulungi nnyo okugobako akavubuka oba akasu akatali kalungi naddala akatera okuva mu nkwawa oba mu bifo eby'enjawulo. Taabo ono agenda kuyamba ku nsonga eyo. Ofunako ebikoola nga bw'olaba kino. Bw'omala okufuna ebikoola bya taaba nga bw'obiraba ebifune, teeka amazzi mu bbaafu oba mu kabaketi, mu baketi nga bw'olaba. Teeka amazzi matontono. Ndi ku ggwe ng'omuvubuka, ng'omwana omuwala oba omwana omulenzi oyagala okwegobako akasu ketuyita kavubuka naddala kakatera okuva mu bifo eby'enjawulo okusingira ddala mu nkwawa. Beera ng'ofuna ebikoola bya taaba. Bw'omala obifuna biteeke, teeka amazzi mu baketi oba mu bbaafu, beera ng'oyenga nga bw'olaba. Biyenge bw'oti. Teekamu otuzi tutono, toteekamu mangi, kubeera ng'oyenga ebikoola ebyo. Bw'omala obiyenga bulungi, otuzzi olwo toba oyengeddemu ebikoola bya taaba. Kati beera ng'otuzzi otwo otunaaba mu bifo ebyo eby'enjawulo. Beera ng'onaaba eddagala eryo taaba mulungi nnyo. Osobola obutamunaaba mubiri gwonna, just n'onaabako mu nkwawa mukka. Kitegeera? Obeera onaabako mu nkwawa n'otawaazakokko ne wansi ekusinga ddala mu mbataanya. Bw'otyo kijja kuba kikuyambako okugoba akasu akabi ku mubiri gwo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nakwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako mbeere bulungi. Mweraba.